era bw'oba ogamba nti nze ndi wa Bikira Maria oli mulogo. Nze ndi mulogo. Ffe tetuva kiwa mirembe. Yes. Oli bw'omusanga nga yategeera bukalango yeri amaanyi g'aba bukalango. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula ku binona, beesike babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Owaye tuli ku CRUZ exclusive tweyongerayo Kasuku tuli naye juzi oyogeze noyogera ku Spice Diana. Naye kankubuuze. Kasuku. Wakubamu. Kasuku. Lwagende wa Sheebah. Sheebah yakuyita. Nze namunoonya. By the way, nakola interview biri. I was meant to do 4 interviews. Ololunaku. Ku Women's Day nali mbala abantu aba. Nenjogera ne Nabatanzi n'atya. Laba problem je nafunamu nti yatya ate teyayogera. Yatya kamera. Ani n'atanzi yalowooza nti buli agenda omutuluzaamu kamera agenda mubuuza bya Lwasa. Okitegeera kati atyo bimubuuzaako. Ebintu bya Lwasa kati byaggwa dda n'atanzi yeetaaga byogerako. Ensi yategeera nti Lwasa yali amukwanyeeko n'amuwa kyamuwadde twagenda mu maaso. Kye nali njagala omubuuza specifically naye njagala mubuuza nti ye asoodde atyo kifo guno omwezi gw'abakyala asoodde atyo tutuuka waali. So nali mu bookinze interview ne sitamufuna. Yali ampadde olunaku ne sitamufuna. Kati at the same time awo nyini nali mbukinze in nampijja nga mbukinze nga noonya Sheebah then nga noonya ne ani yali Anatalia n'omukyalo ono wa Bukedde oyo gwe bayita Phoebe. Nali nja kukola series nga buli wiki nsobola ofulumyayo abakyala naddala abali mu limelight abalina kye bakoze ekyenjawulo. So kati before that ku Saturday ku Talk and Talk show waliwo Sheebah lwe yakyalako n'atusuubiza otuwa interview jjukira twali twogera bya teyali feminism. Waliwo awo bye twali twogerako awo ne ngamba Sheebah yatusuubiza interview nzije mmunoonye. Kati trainer we n'ampeereza message n'angamba nti ngenda kwogera naye. Okay ne ngamba fine. Kati mbeera ndi awo ku I think it was Monday ne nkubira Dirisa ne mugamba njagala Sheebah nanga akanzirire. Ku ssaawa mukaaga ndamulira nanzirira n'angamba Sheebah agambye ku Lwokusatu. Was it Lwokusatu? Women's Day radio. Ssaawa 10. Okay. Kati ne Dirisa ate nankubira ku 10. N'angamba ku Lwokusatu ku makya ssaawa 4. Kati ne ndiyazingano ne mugamba wayi wangambye 10 ona ngambye 4 nanga kale enkya kankubuulire. Kati enkya nanga nti omukyala akonfaminze ssaawa mmeka 10. Sira kwe kuvuga ne ngendayo. Kuba yali ku list y'abantu be nali njagala kukolako interview and by the way interview gye twakola si gye twali tulina okukola. Interview gye nali njagala omubuuza naye njagala mubuuza biri strong feminism ye byayogera ye nga bwe twali tugambye eri ku interview. Kati bwe ntuukayo I was disarmed.
omanyi waliwo kye bayita omanyi kati kankubulira kye bayita waliwo kye bayita direct tactic ogimanyi ojja ogendeko ng'ogenda laba president bagamba keera saawa 4 omulala 8 gwa kiro ng'ebbugu muli kuweddemu nagenda 10 bakugulira gete bakuleka bweru ngayisima nenyingira agamba bamugalira ebweru banzigulira nenyingira nentuulaawo ne bambuuza oyagala kulya ki oyagala kunywa ki nabakyali bange benali nabo babiri netulya netunywa interview netandika kuba benatuuka benti nandaba najja hai Kasuku biki actually baali bankolako nviiri nambuuzaako awo biki kale nkulaba onywa whisky bakuwa whisky ki ne baleetawo ebyokulya okuva ku karamero kawhisky nakanywa ssebo nemmanya nti kati wano kiwedde kati biri nembivaako okitegeera kuba jjukira nengenda omubuuza twali tulina obikola basatu era interview ya talk and talk show ne Sheebah egenda kujja next month eyo ebyo ebintu ebyo twali tukayanirako kate lengera fortunately ate sindi wakireeta after the interview nekitwongera otuwa ya district nti tuli batuddayo next month kuba gye baatuwa ajja jimpa Chiboyo chaliwo nnyo muvudde ozomulaba Sheebah si chali wange nnyo lekerawo sudia lekerawo sudia naye nga Sheebah twaliko ffenna ebiseera ebyedda era namujjukizaawo era naye nga abimanyi era naŋŋamba yali yanyiigiramu by the way I will be honest with you okay nze Spice naye si chali wange naye ate nyumizaako ne Spice like emboozi eri random nga twesanze okusinga Sheebah okitegeera kubanze kati nyinza okugamba nasemba okwogera ne Sheebah ng'agenda mu concert yankwataako oba wankoona yes nti twesanze bwesanze ng'agenda mu sheegi yasembayo okukola ku Africana n'addamu okwogera ne Sheebah ng'azze mu studio last year ng'agenda mu concert ye eyagondi then nenziramu okwogera ne Sheebah ku interview nate Spice Diana nakolako ko naye interview eddoboozi ne lifa lwalwo yajjako ku spark awo ne tukola interview bwe yamala like oba yali azze ku show yaffe oba yali azze ku ki oba giveaway yaliwo n'agenda ne wabaawo we yali alonkinga Buganda kumbucha ne ŋŋendayo ne bampita mirundi mingi n'okugenda mu show ye mu December nze ndooza nze omu kubasooka okukola interview nga balina mu rehearsal awo eri waggulu ate ye Roger twogera ne message ampeereza oli otya yalinga naye ndowooza kuva ku interview etaliddamu yaso naye kati olaba kati bino nze kasita wagamba mu interview n'ogamba nti Sheebah eno gy'obeera tokuba yadde oviira ddala eri ku bypass paka eno tokuba yadde ekinnya naye waliwo gy'oyita nga bijjuddeyo gaali mazima naye I was not referring to Spice by then nange nakirowoozaako oluvannyuma oba baani oba Sheebaholics baali bakisheyalinze kwe kukiraba ne ngamba naye ano bagenda lowooza nali ku bo naye nze ate nze nga bwommanyi nze sifaayo anyiigira nze sikyafaayo Alan nimugatta myaka omanyi kibayita okugatta emyaka nimugatta myaka kati naye kankubuuze wanyumya ne Sheebah onyumizaako ne Spice according to your analysis as a senior journalist olowooza gundi omukka guvaawo ebo buntu bw'abakazi competitions bw'abakazi they are very minor naye justifera kubeera tuba twagala amawulire tuba tulina okukiwa omuliro batuyita bagiwa omuliro kati gwolaba Sheebah ne Spice balinga abakazi babiri nga bali ku mizigo omu alina ebbeere eddene omulala alina ebbina eddene ekitegeeza alaga bbeere ono alaga bbina ekitegeeza kano ke baali bazzeemu amawulire gaali tegagenda tunyumira gaali gajja tunyumira lwakuba Sheebah yagaana okiwa omuliro bwe buzibu bwokka bwe twafuna singa Sheebah ono we yakubira luli oluyimba lwe waga nti baligeya nkoona senga Sheebah naye yatuweerawo tune senga paka kati era kwe kubonaabona kwe tulimu kati amawulire tewali tubonaabona baagano kiwa tewamugambako off camera namugamba
ne mugamba wayino chiwo omuliro anangamba Kasuku nedda biki nga bomanyi bwe babeera. And I think, well, for her it was a nice move because omanyi Alan, you need to understand nti at some point in life wajja kubeerawo ebintu ebigenda obbaawo and you feel they are not worth it. Okitegeera, maybe because there's something bigger you're looking at, maybe because you know, kati nze nga nze saawa eno nina ebintu byendaba bingi katola Alan wano nti oli kyali wange oyinza okunkola ekintu nesita kikugamba nako netusigala nga tugenda mu maaso. Why? Because I feel it's not worth it. I'm going to make you guilty. Ata wavewo ebintu ebirala nga mutwalo. Kati nze nina ebintu bingi byendaba byempitamu byendaba oluno olutalo olujja kiri kijja. It's not worth it. Kuba kati focus yange nina wendi mu kugatta. Wenjagala okusooka okuggusa okitegeera kati obudde bwengenda okumala nga ndinoono eyeefudda mmanyi gye nakulira ndikuona agaba information yankwatako nti Kasuku ali bwati ne bwati ndikuona ayagala okulaba nti wentudde nvaawo ate naye aleme ttuulawo kati obwo obudde bubeera bungi noga kati kangende ku kirala. Kyalibola abantu asinga nga nti Kasuku nga katulabo abo abali ku social media nga bandeekanira nali nsobola okukwata omu ku omu abantu 13 nali ate of course waliwo major faces olejja n'omulanga akuleekanira ng'olina bwino we oli ng'omulaba akuleekanira n'omulanga kati gwe weetunuulire tolabirira na mwana wo oli kunze webaka ku muganda wa sister wo oli kunze gwe wabba wano gwe wakola woti mbina bwino w'abantu naye kati otuukawo n'otuula n'ogamba is it worth it? Okitegedde kye ŋŋamba ye okiteeka ku mizaani ne weebuuza nze nganze kuba tewali bantu kye bakola kye sitaakola ezo entalo za social media nazirwana kabeere ne Rita Kaggwa kabeere nalwana entalo ezo nenzikwata nenziteeka wali and I could walk out to the winner. That one you must know. So I know all those things, but I don't have time for them anymore. I don't feel it is worth it. Ekyokulala ALLANCRUZ ne benkwogerako nti walya sister wa mukazi wo wamulya si sister wo ogitegedde. Yes, so what? Ogenda fuluma wali era diiru ze nalindiko era zaasigala zigenda mu maaso ofuluma wali era nosigala nga munywa bbiya mukola ki buli omu ng'ali ku bibye. Social media is perception. Oba okitegeera kye ŋŋamba kati ebyo ne bano abantu abamu kati we bali waliwo ekintu ky'otunuulira nga it's not worth it tekirina kye kigenda kwongerako n'ogamba naye kambuze kino eno gundi eno saga ya Diana ya Spice Diana ne Sheebah, does it make them the giants mweno generation anadamba wala? It does. Okay, but not even the scandal. They have been outstanding, both of them. Yes, they have been outstanding because Sheebah yajja kalate ye Spice Diana nina extra respect jembera nino muwa kuba ate ye Spice Diana ayina we kyakwatira kwa ye Sheebah omulaba yabeera mu gutters omwo mu gutters like muhaso eyo naye nga tannafunayo oluyimba nti lwa breakthrough luno n'omusambidde akanji lwa amaanyi oba semihiiti ate n'alyoka ddayo n'abonaabona era oluyimba lwamusambira akajja okuva olwo tatunulanga mabega okitegeera zino endala zaalingawo naye nga tezirina we ziri Spice yakubako ne ku luyimba olwo bebigalo nsanuula ne lubeera lw'amaanyi ate nga lwe lusoose lwekale lwe lumugusizza aye n'asooka n'addayokko paka lwe yasanga Roja kati tekibeera kyangu. Bulijjo mbadde njagala kubuuza Kasuku ati wa Roja tugenda kutunulamu abantu babiri ati wa Roja manager wa Spice Diana ati wa Jeff Chiwa lwaki ndesemu Jeff Chiwa waliwo olimba Sheebah yafulumiza video ng'agamba nkujjukira yakoseza
omuntu ng'alinga ng'ayambadde nga Jeff Chiwa ya ati wa Roger ne Jeff mu kumanaginga abayimbi aliwa like njawulya buli omu kyakyalina cause buli omu bw'akwata ku muntu olaba nga tasigala bali mu kumanya abantu knowing people kiri very important. Roger amanya abantu ne Jeff amanya abantu amanyi ba stakeholder ba music abatuufu be baani. They know them, yes. Omaye music yono olaba waliyo faba pokopoko ng'oluyimba ne belutabaawo ffe tujja kutegeeza ku muyimbi era abayimbi asinga kye batamanyi nti olina okubeerayo n'omuntu buli lunaku ng'ayogera erinnya lyo mu bulamu bwo omuyimbi olina okukonawo nnyo olinayo TV oba rediyo emu mu Uganda yonna nga buli lunaku boogera ku linnya lwo ne waliwo abantu abamala ennaku 2-5 tosobola kuzimba brand. They have to dedicate time. Yes. Okitegeera kye ŋŋamba. Social media oyinayo omuntu abo balina obbaawo. YouTube waliyo. Wabo ku TikTok waliyo. Gundi Facebook waliyo kagamba buli wamute. Webale kali walina okubeerawo abo abantu walina okubeerawo omuntu oyo nga ye wa pokopoko ono ene given door muzuukusa pap jala ni CRUZ David Lutalo yasinga oba yasinga oba si yasinga chiku challenging naawe okuddayo okole to live up to this building oba oyagala oba toyagala ne chikukanyuga mu bantu kati then abo ngobazza wali of course bana aba YouTube abani social media ne wabaawo abebizindaalo mu different areas. Yes. Naina distribution ya music era genda obuuze Roger musimu yo akulage ayina n'asala music emasindi ng'ateekayo ekizindaalo tolowooza nti bikoba Kampala wanooka tebakikulimba kitegeeza bano abaana abalowooza mbu omuyimbi mulina nze mulina bawerekera buwerekezi ku shows nakwata sente bakyali bubi nnyo kyakivola akuba oluyimba ne lumutambuza emyezi 6 n'atandika okusena obusembayo n'agenda kadde ne bw'omala awo n'ofuna aba TV ne radio kati TV ne radio waliwo ba presenter waliwo ba producer waliwo ba music scheduler kati olina okumanya eyo saakasi yonna yensonga lwaki abayimbi bangi be baawukana n'abantu ng'abo baggwa ye abeera alowooza ngenda kulaba ALLANCRUZ oluyimba ne lumulema otuteekawo kuba waliyo producer waliyo music scheduler ye ate byatabimanyi yakola omulimu gwe bwati omukubidde essimu ye nga scheduling ekiki nga scheduling abaliko ye tazimba yakuba station kyemugamba okitegeera kyegamba kati yenjawulo they know those people manyi abannamawulire boga abasajja balogo biki naye ate bw'okyogedde ndabye nga of course n'eddogo libaamu Kasuku kino ngenda kikugamba be nti Alani buli omu okusinziira ye waalaba eddogo lye we liri teri muntu ataloga abafukamira mu kyaki abagenda mu masabo eryo ddogo lyo teri muntu ataloga eno ensi tosobola giyitamu nga tologa tebakikulimbangako era bw'oba ogamba nti nze ndi wabiikira Maaliya oli mulogo nze ndi mulogo. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone yewali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Ffe tetuva kiwa mirembe. Yes. Oli bw'omusanga nga yategeera bukalango yeri amaanyi g'aba bukalango. Bw'obasanga osima Mount Zion kukati bano abantu obalaba beyiwe wa bujingo beyiwe wa kayiwa we yasanga omukisa gwawo toyina ky'omunnyonnyola toyina ky'omugamba yesebo kati ate waliwo n'abajeenyaamu kikichaka nga jjajjaawe yamuta toyina ky'omunnyonnyola naye ate abantu abasinga wadde babeera mu church ne mu kikichaka babaayo lwakuba nti beekweka nga oli naakukuta oyingira nga bw'oyingira church bw'oyingira essabo
lwakuba nti ffe twateekawo embeera mu society yaffe erowoozesa abantu nti buli agenda mu ssabo aba agenze mu byakutta sima yakulaba misota sima yakukola ki kye tulowooza ni waliyo amasabo abantu bagende wa mama fiina gwe wali owuliddeko agamba nti mama fiina nandaga omusota nanga nti saddaako omuntu naye bagenda ebizibu byabwe tebiggwa abagendayo sinnamanya bulungi gye batseka wabawulira dda nga bagamba mama fiina tatukolako abagendayo abaagala oluzaalo ebyo nabyo bikola kati buli omu woosanga omukisa gwe woolaga kati obukozi naabo nabo era bakwatamu oba agenda mu kyaki oba agenda mu kinnansi buli omu alina waasanga omukisa gwe tewaliiwo muntu mu bulamu bw'ensi eno kababeere basiraamu gwe tewala nti waliwo batuuka ne banyookeza namu olwo nga bagamba kyongere kikke wano yesebo kati ffe tudde ero ne twewunza nodde eri busimaana nze nagamba abantu alinkuba ekifaananyi nga nva mu ssabo yeetegeka okugwa eddalu kasukurotisatiisa nkubuulira lwendiga nti ŋŋenda mu ssabo n'onkubirawo ekifaananyi ddalu onaamutegeera otya ayisya ati bajjajja bo bakunnyonnyola nti oyo alani tukole tutya nti muwe ebibye ddalu kubanga omanyi lwaki nze nina abantu bemanyi abagenda mu masabo but I have no problem with them lwaki jjajja emirembe gye ate na mbuwangwa butereevu ate kasita twejjamu kiri ekirowooza nti ogenda mu ssabo oba ogenze mu bya bakiyita batya bya devilish ebyo bikyo kitegeera nti buli agenda mu ssabo alina osaddaako omwana alina okukola ki no waliyo abantu nga sente z'amafiina muzirya ziveeyo kati gwe wakyonga nti abantu kye bakola kikyamu ng'ate olya sente za mafiina talina sente zakulannama abeefuula banaddiini ennyo mafiina bw'akwata $5,000,000 n'azimuwa azikuba wano yes so it is wrong oli baaba wali waasanga emirembe gye mukkirize nagamba lwendigenda musabo oli nankubirayo ekifaananyi ngenda musuula eddalo anti kati neeyo olaba nga be tulina eno katonda ne sitaani neeri nabo balina katonda ne sitaani katonda yoona akola bino njagala nyweza mulimu njagala kukola bweti biki ebyo ye katonda kate waliyo bali abagamba nti oyo mutuyambireko mutuweere ebibye yes gye bali tulina Kasuku abasenenzi gyanonda mu kisenge kyo negasebo wagambye embeera mu ssabo kale genda ng'oyogera ekyo naye nali njagala okubuuza lwa miitinga pasita Bujingo ne Makula wakuba oluseke tekyetaaga luseke is automatic awo tewaliwo oluseke lwawo oli Makula sisita wange tweddira kyekimu walugave nange ndi walugave era kasita pasita yatandika okumpita muko wonna wonna wansanga yakuyita muko sinti yampita ampita muko buli wansanga muko wange sikyali Kasuku muko bakuzizika Kasuku saawayo abeera alina okunjokya pasita Bujingo yakuzizika ate yanzizika ki okyalina kyosobola okumwogerako yesebo era baakola ekikyamu nkyogera lwakuba nti kati nga bengamba nti because me and him have a relationship by the pasita Bujingo namulaba dda mulwakuba nti mumulabidde wano pasita Bujingo namulaba 2010 ng'ali ku Dembe FM ng'aleeta obulango ekiro essaala ze yateekangayo ku mukaaga ogw'ekiro ne tufuuka bamukwano from that time ffe pasita Bujingo yajjanga buli omu n'amwokya 5 10 yesebo nga jaawo namusanga gundi amazoona akuna matata wangamba yamuwa eyo Prado gye yali avuga TX oba V8 gye yali avuga nga bakitaddeko ebyo bigaadi by'abannamasaka ebyo jja n'atwokyawo wandabira ekikopo kye wakuba ng'otuuse mu lujja bannange kosudye my sisters called me anti era ssebo olina kujanjawaza kikyo gwe tewalaba mu lutalo lwa Spice ne Sheebah wajanjawazanga kya Spice kuba ye wuwo gwomanyi alina otegeera booti nti amidst away from the news these people are your friends olina okuyola omubiri otherwise kyandibadde kikyamusenga nali ŋŋenzaawo nga bali ku kooti
nina ku reporting amawulire nga bwe gali ate eno mpaana Pastor Bujingo ne mukyala we awumera nina okuyimirira benti nempuliriza eno nempuliriza n'eri bwe tuvaawo ne stabayasi nga ndaba oba okitegeera naye bebituuka beba reporting news nga bwe biri opinion yanjawulo nze nina kyemmanyi naawe olina kyomanyi kinsonga akyola nti nze ombuuza kyemmanyi omulala naye najja namuuza kyemmanyi naye newakuuza kyomanyi kyoyogerako opinion kati kyekiri then wabawo ne friendship nti gwe olina kyomanyi ku lutalo lwa Spice ne Sheebah be balukubuuza gwe kyowa kuba omanyi side ya Spice naye ate olina Spice mukwano gwo kati osobola osanga nga waripoting amawulire nti waliwo omuntu eyafiiridde wa Spice okitegedde ago nga wagawa kuba omuntu yali akoze eki yali afiiriddewo kati then opinion ye yamutta oba si ye yamutta gwekyo bw'oba okimanyi n'okyogerako bw'oba tokimanyi n'okireka kati awo yamutta teyamutta Spice n'akuwa sayidi ye n'ogituwa in opinion nti nze baŋŋamba bwe bati thank you so kati sagala bantu bagambe nti ate Kasuku simanyi ne Pastor Bujingo no nina kyemmanyi olina kyomanyi wa kyomanyi kankuwe kyemmanyi oli wadde mbo kitwala oba okireka nene sister we nakuno yaguma olususu makula yaguma namwaka nakuba Julia awana namugamba you have to develop thick skin kati waliwo campaign yatandise abantu waliwo abatambula sima abalinga ku church ya Pastor Bujingo biki bagenda basasule nina bwino abantu bangi basasule bagenda bawasaidi zaabwe obantuufu basintuufu ekyo kyesitamanyi but they are paid kubye balaba makula Bujingo ne Teddy bagenda babiwa I respect their opinions because I was not there but what I have reliable is they were paid by a stop sitter pastor. That one I have reliable information. If what they are saying is true or not, I don't know. Because I was not there. The honor season gwe boogerako. Sister banamusobola sister we naku zino nga muzibu nnyo sister namakula. Anti kati ekintu ekyazze kiribe ekiti. You keep quiet. Adoza makula banamwogerako emyaka 2. Ne bakwogerako emyaka 2. Wamugamba sister tuula. Abeeraawo ne banamwogerako emyaka ebi. Ekijjo nnyenya makula era ekisobola omunyeenya wano nkimugambira wano nga bamugambye nti kati vaawo abaana enaku zino bamusaba omwana omwana ye well that can bother her but what to do omwana baba taliiwo omanyi kyoba ali lubuto gwe wasemba mulabadde nasemba mula kushale Vixon bambi kati waisewo banga kikadde benkugamba nti ali lubuto sister Kasuku Lida embuto zikula zidda mu maaso anti eno omusumba bwakwate baasa nelisisi bwakwate baasa ate sister takwata baasa makulu atampanga ku ssente ze okujjako ziri eza birthday zeyaleetanga ekimuli musumba yampa buli lwansanga muko kwatayo muko enkoko nkwongera nti nyongera ejjamba lyennyini nampa kyampadde ng'omukoowe ate era nja kiri oli ne bw'anaayogera atya Nicholas tagenda kunywa kyayi mukalo olw'okuba gwali tufunira ku interview ya Teddy ati Teddy simumanyi by the way yes nakamulabako live one on one wali but Kasuku kankulagire church ya Teddy weri eri ku Bat Valley Kasuku oli senior journalist nachogenda ku Bat Valley nja kufuna omuvubuka wange gwenkola naye amukubiri bw'anakkiriza tugrantinga interview wallahi I will do it kubanga nze relationship yange ne makula ne Pastor Bujingo teriiko nti be banfuga kyenkola no era nkugambye nti bwe bakola ensobi I can choose to talk to them personally or to say it on air depending on what is convenient for me
era bwe tunaakubira Teddy essimu ne bamugamba nti Kasuku live ayagala ku interview nga nakkiriza billa ojja giraba interview ojja giraba nze siriiko ebyo abantu abasinga ntandise obbala nga nnina emyaka 2 kati olaba be nali nabo nga kati w'emyaka 2 n'okukka wansi nabaleka nenveeka nengenda mu byange kale olwo bensanze obukulu nabo era mbaleka jjajjawo yagamba atya kola gugwo gweddaawo era interview ebagimpa Teddy bakkiriza ogimpa nja gikola ate tewali ajja kuŋŋamba waki wagikoze bila avaayo okuŋŋambako ekintu kyonna we tutandikira nze nkikugambidde wano oli oba alowooza Kasuku yuda oba Kasuku abadde gw'amanyi I can't fail to eat or drink nja kugikola mpeereza abantu naye nze mmanyi bwe mpeereza abantu tebambuulira bwe mbaweereza beŋŋamba nti ALLANCRUZ yabadde afuka ku kkubo Kasuku yabaddewo bwe nsalawo nti nja kyogerako bwe mba saagala sikyogerako awo wennyini tunatera okuba nga tumaliriza nadde njagala kubuuza ku baana bano babiri bayimbi njagala ombuulire kuba nkimanyi bonna owuliza ku music waabwe njagala ombuulire ku njawulo ya wakati wa Liam Voice oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700-389-155 oba 0700-389-147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta Vairota yani simumanyiye Vairota baba no nyimbo zimanyi YouTube ngenda nizo kubanga oluyimba ndumanyi naye nga simanyi nti yaluyimba ne nawulidde si babadde bayomba waliwo nawuliddeko ababadde babiifinga Liam Voice yomumanyi Liam Voice mumanyi siyo nalina dread mumanyi naye akerebera nnyo naye akerebera neyeenoona emimwa n'okoowa muteekemu awo ndaba oba oluyimba lwe mmanyi olumanyi Vairota kati bonabona kati Vairota naye ayimba music ng'oyo wa Liam Voice naye mba njagala okumanya leka tulabe ono gayi mumanyi mbadde simanyi nti ye Vairota seyakola akayimba wano n'agendako ne mu bathtub mumanyi I think ono ye mukulaba video ze ne gundi ze nako bana mulako ku BBS oba yaliko after 5 Vairota ndowooza yakasente alayiko kuba inamu afaanana mu kakasente ne wakaye bw'omulaba alimukko kasente Liam Voice ne by appearance alayiko kubanga ekintu kyayiiya kiyiiye mkubuulira mazima ate Liam Voice namugamba lwakwa ndowooza ya Kasuku eyo ndowooza yange wamusanga ku Liam Voice oba nali musanzeeko nali ku Baba TV awo nga waliwo ku saluuni gye bali eri bamukwata kye namugamba ne nkiddamu ne leero ngenda kiddamu Liam Voice kyusa saako zizo akyuse saako z'abantu baali nabo tezigenda mutwala mu maaso zenna abayimbi bemmanyi wano abatuuka n'omubadi ne baguleka balina we babeera stack nga balowooza abantu be bali nabo bamaanyi nga tebalina gye babongera bamufunira bugiigi bwa bbaala biki ebyo naye nga music bamukuba not to say nti bali abengamba baali tebalina kye babakolera naye olaba music ono naye stage by the way kyekiwangaza abo kati bakamiliyoni baali
at some point you need to move past some people, and that is the course of life. Okitegedde Alani olunaku lwa leero olina abantu be wabeeranga nabo nga tokyasobola, not because tobaagala naye wagenda byolowooza byolootako birala. Okitegeera nze ngenda kuwa example, nze mayo genda kulufula n'entuula wallahi nga bakyali bange weebali njagala nnyo n'emmere yaabwe na biki, naye oluusi luli twagenderangayo ku booda nga bw'otuula era omala ogenda Kalinnya, naye kati oli Bukoto obalemu osikosiko ogwe ku lufula tewali parking, otuule wano ate emmotoka bagitwala eri, ate omala oyita omwana ate komawo gireete n'ogamba kangende ku racers ndye. Ayina abantu abamu baali nabo to outgrow them. He has to, if he's going to take the next step. Ekyokulala, music gwayimba tatambula nnyo. Kizibu okusanga abantu abayimba music yo nga ayina ennyimba nga 2 bwe zityo. A very good example is Jamal Mulabe. Music yo tatera nnyo kuwa headline naddala abasajja bazizi bonna biki obalaba. So Vairota nakalaba oluyimba lwe lumu lwokka, ate terulinga Zaliam voice lunoza lulimu a bit pese okusinga ku Zoli. He has started well, presence ngiraba olaba nti ateekamu interviews mulaba. I think like 2 weeks ago abadde ku media tour y'ebyo ebintu ne mulako bako TikTok era oba yali akola ki, then namulabako baba TikTok oba ayina show. I've seen him never smite yeye namulabako bane ku event siki nawe namulaba alabao alien skin feature eri etia nadala mu character wise. Kati alien skin is a reincarnation of Bobby Wine. Is a reincarnation. Advantage yo kaji aine nti we don't give a damn. Yeah, tutufayo. Society afetefayo. We don't give a damn. He can do all he wants as long as he's going to produce good music. The only challenge is some of the things he's doing. Atemi nawe biraliza music. Otherwise, taina kipya kyakola kitiisa. Nandala mu society yaffe. We've seen it all. People have done worse. Okubanga agaye ebikola. Hale polisi bene batemukutte ffe bitukwatirako wa. Era tubajaga omwana oyo biki ne Bobby be yali bwatyo. Agamba ne video agikoza afuwa byafuye naye ng'ekidongo kyo kikuba n'agenda mu maaso. Kuba state gye tulimu ffenna ye alien skin nga bw'omulaba. Tetuli bulungi. He's just simply making life okay for people like us or people like him. Abalage nti osobola onyumirwa obulamu nga toli ku serena. Teweteka ku pressure. Teweteka ku pressure. Ffenna tuli beetuti. Kati abaana ne bazuukuka nga bagamba alien skin asambye akaji nga tuli naye wano tasoose kwambala masuuti takoze eki. Obulamu bugende mu maaso. So tewali kiryawo kyakola kitiisa. Lwakuba nti I'm cautious. Abana-Uganda mbamanyi. I don't know. Okay, lwakuba kati ate ye mane naga nti I don't know if we can have 2 same people. Neka ate gwe yandibadde nga ye kati ate yagenda mu byobufuzi takyali nga ye Bobby. Kati aliwo yekka karakta yagizimba ye nga ye. However, alina okusulowinga mukko. What do you mean? Too much of anything. Olugero baalugera. Asobola okubeera bad, but he shouldn't be disgusting and irritating. Oba kitegedde. So when you be bad and you overdo it, you become disgusting and irritating. Kati nga wala kyenabye ng'akola ku case wali. That's very terrible for him. Because kiki kye kikuleetera nti abamawulire banne nga bannamawulire abalanga case bayinza okusalawo ne bakuwa boycott. Netabeera public naye ne batandika okusuna mpola. Kati bw'otaddukizaako music ng'ate w'amaanyi awo. Era omuntu asobola okugamba ate be bandeeta.
bayinza okuba si be baakuleeta naye ate bajja kusustaininga omukazi omuleeta ewuwo n'amayiza nga ate ewuwo akufugiddewo ng'olinga gwe baaleeta omanyi bwe kibeera anti omuleeta eka n'omulekawo n'afumba n'alongosa ano n'alongosa wali ennyumba n'agibeeramu omwaka mulamba nga yamanya akasonda kano kasonda kali gwe olukomawo olutuula ku dayiningi n'olyako katini n'otuula mu ntebe n'olaba amawulire wa firimu n'oyingira ekisenge ne weebaka ye yamanyi engatto zo waaziteeka yamanyi wenkweka kano wenteeka kali mu kisenge ky'abaana kyekiriyo wali kyekiriyo kati ogenda otutuuka ng'ewuwo ate gwe oli mugenyi omukyala yaliwo so kye bayita sustaining you can come osobola okukwana omukazi ate n'akufuga nga letakufugisiza n'amaanyi okitegedde good tumalirize we are winding up the show naye nga Uncle Kuku info leero g'owadde abadde nze ntera okuwa nnyo top notch info lwakuba nti kati problem eriwo sikyalina nnyo bantu naye Dubai abantu bagambye bakyakwagala abantu b'e Dubai banjagaza ki Kimu yaŋŋambye Pabo Pate wakolawo by'obutagenda Kimu alekerawo ebintu by'okundippira ye ayagala mala okugwa e Dubai anteeke ku mukutu gwe tuwolokose nga tantaddeemu by the way this year ngenda genda e Dubai ngenda genda e Dubai nga ngenze byange ndi mu planning ogenda e Dubai ndowooza around August September awo njagala genda naye njagala sonda ssente zange nina ebifo bye njagala ossulamu nga biri exclusive jagenda eyo wa njagenda Jumeira njagala kubaamu ne ssente zange ndi mu kusonda emitwalo gya $2 ng'ebiri Kasuku ejja $2 ogenda ojo n'ogyayiwemu ate olowooza emitwalo gya $2 zikukola ki ng'ogeza kubeerayo wiiki emitwalo gya $2 ku kaadi ngende nsule ku Baji Khalifa nga tekulya ntadde tugenda okulabira amazzi agazina obuzini netumane tuvaayo gwogenda sula munda ate kati nze era ne lwe nagendayo saali eri wansi gye mugalabira nali mu restaurant eno waggulu omwana yantwala nga ndiye emmere waggulu nga amazzi ngalabira waggulu beti naye nga benningiza be nti Baji Khalifa yeddako awo ate nga kwolwo baali bantutte butwazi kalinya kwetwala omugagga amwe gwe mwasudiya aliwa gumali musudiya aliwa Dubai gwe mwali ne bazakumayi pozi twali tusudiyani waliwo omugagga gona kulaba ogamba omugagga wange omugagga nge gwajja naye gundi Karama ye yantwala Karama ye nga sente alina akaddala alimya to one travel sente alinamu ezimusobozesa okubeera Dubai abeera wano naye atwala abantu eri n'eri kati njagala kugendayo ku luno ku lwange ninayo bakyali bange eyo Kayima ogenda ne mukyalawo naye nsobola omutwala kati ninayo bagayi bange abalina emmotoka eyo ng'asobola okuvugamu omusajja wange bamuyita Ken avuga bulungi waliwo n'omwami yandazaawo alina apartment zaasulako mu Dubai omwo nanga akasuku bw'onojja eno nja kutambuza abaana gye bali eno balina amayumba agaabwe ne mugamba ebyo bye njagalira ddala so njagala nja kujja Kimu nja kujja nkuwe interview era nga bulijjo wagamba Katisa akola atya Katisa we Dubai aliwo Katisa we Dubai yaliwa oli omusajja n'ekivulu kyamusala anti kati abo abaana balina ekintu kye batamanyi bo bajjaawo ne balowooza nti akutta obujega naye nze nabalaba abaana beeyo amazima gali nti tebalina ssente abaana ba Abudabi bo balina ssente tonatuukako Abudabi sigendangayo naye ku luno lwe naabanzirayo Wini yaŋŋamba tulina okugendako Abudabi Wini ndagire era naye mukwano gwange bamuyita Sera tebalina ssente kati yajjaawo nannimbalimba nanziza eno nanziza eri ne ŋŋamba kale ne muwa drop ye n'alowooza ajja ggomya mbiro Spice Dan ennaku z'omwezi nga 29 28 29 3 nga bali wamu ne Carol Nantongo bali Dubai guno gujja nga gugwa Apple so tugenda kubeerawo bulungi nnyo ebivulu nga bingi kupe buli weekend sente ezo bazizza batya Zakumaya naye yakiŋŋambako
sente ezo bazizza batya? I have a feeling abantu abo booza sente. Tomanyi money laundering togimanyi. Ojja gitegeera. Abantu bakola ebivvulu bamala okukola ekivvulu najjayo sente n'ateeka ku akawunti ennyingi. Nalaga nti zaavudde mu kivvulu nga baazikukusa bukukusa wano. Nizijja mu saturation. Kibayita money laundering. Sente baziwolezaamu eno ne bazireeta. Kuba nze sitegeera nga baana abo bakola sente. Kuba ate Daaga yaŋŋamba nti omuntu e Dubai okukola ekivvulu ng'ofunye nnyo bantu 5. Kale abantu 3-2 bw'ogattako air ticket wano ekujja n'ekutwala eri. Zo olwakuba tebalina kye balanga nti kiikyo. Naye babeeramukko ne basponsa naye sente ze babasaba kati Spice agenda bajjako miliyoni nga 10. Kalo Nantonga abajjeko 5 oba 7. Ne bamaneja bagenderako. Spice asolovanno nga Roger taliiko. Nga lwaki? Tekisoboka mukwano. Lwaki? Lwakuba ebibuuzo bye tuwulira eyo. Tumaliraawo. Nosigamba ku Spice naye ngamba ku bayimbi baffe nga bwe bagenda eri. Nti omuyimbi asobola okuva wano nga tebamusasudde na musasula. N'agenda eri naye ng'amanya animo kyagenda ogikola. Ow'obutaano, ow'emmeka. Agenda okuva e Dubai ng'alina miliyoni ze nga 5. Agabye ki? Animo. Olowooza abantu bakyasaagisa animo. Alani omwana akusanga abaana b'ennaku zino. Omwana yagambye maama ayagala results. Oyo omwana kati balabika okuba beerya. Naye mbakwatirwako ekisa bambi. Abo abantu beeyo manyinza abo abantu abali ku mawanga waki mbakwatirwako ekisa. Kaba kajegere. Anti kubuulira ne beera South Africa awo babeera beemanyi omuwala omu bayinza omugaba n'abantu nga 3. Ekyayo kyonna ne Donizera yagamba keba America. Anti omunnansi aba expensive. Era Donizera yagamba bw'otuuka bw'oti mu America ng'oli mupya we bati wapya nga bagamba baatikudde. Waliwo yatikudde baatikudde. Anti kati okufuna omunnansi w'eri ssebo kiyinza obutabeera kizibu. Naye ssebo olina okuba nga omaze ostabilizinga olina woosula ewuwo. Abaffe eggaali eyitaayitamu. Ate kati ate n'abawala beeyo baŋŋamba bafuga. Ezo mu Europe e America omuwala omufuna n'akufuga n'ojjula okudda e Kampala. Era ne mukwano gwange yabadde aŋŋamba ne ŋŋaha Kasuku n'ogenda ekitegeeza mu America ng'ogenze kuba kye Kasuku ng'otandika okwambaza omwana pampa bw'oyoza ebintu bw'okola ki ate amateeka nga tolina mpapula ng'omukyala yalina empapula birala. Era wonze ebyo bye mba ngenza okukola. Ebyo bagenda bikola bulungi nnyo. Okugira okubeera okwoza ebintu okusiimula ennyumba. Mbeera kutuusaawo Alani. Abasajja b'amaanyi wano atuuka eri. Gwe bw'oba oyagala omumanya nti abantu tebaagala mmanya. Gw'ojja otambuleko n'abayimbi. Omusajja ava wano n'agenda mu America n'agwa e Washington nga muyimbi wa kabi e Kampala wano nga teri amumanyi. Nga teri akumanyi Alani nga ne bw'ogwa mu mbi. Ne babeera abo Burna Boy. Alinyako street nga tebamumanyi. Ng'atambula bibye naye ng'omwana oluyimba lwawuliriza mu matu lwa Burna Boy. Vidiyo gy'alaba. Naye abantu bangi onadde eri ondadde eri. Kati n'otuuka eri embeera n'ekkwata. Nokka mu kintu. Record time obumonde chuchuchuchuchu. Kasuku come in the bedroom. N'ogendayo. Tolaba bino nti abasajja babeerawo ne beefula mbaleero bannayempulira. Sina manyi nga kisajja omukazi ng'alina ebipapula bye byoliko akuyita jangu n'ogenda ate n'oyimirawo. Nze nkubuulira. Anti bw'otayima akugamba out. N'otunula wabweru ng'omuzira gwokka oguli awo. N'ogamba likaziina lijje. Ne lijja. N'ojjukira mu jjeiro mu bikini. N'okirya. Gw'osaaka n'eggwanga. Tewali kitasoboka. Akuba nti abantu baffe tebakimanyi. Nze abantu mbagamba nnyo. Ene time nzirayo obulamu ne mbutandika bupya. Ene time kuba mmanyi nti Alani leero oli wano enkyo ddayo. Ozimba ennyumba yo omukazi nakkola ebintu n'ogimulekera n'otambula n'oddamu n'opanga obulamu. Anyway, we are winding up the show.
Me ango kuku lero tumira ku muntu eyatwala virginity yo. That one person who took your virginity first. Simanyi. Simanyi. But ngomulaba. Nedda. Do you remember her name? Which year was that? Try to soma. Secondary. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo.